Munnange nze nnina olutwe buli omu anjogerako asaana n'atasaana ye buli omu anjogerako kuba ensonga nnina olutwe. Munnaye Ray-P, Precious Remy, mama bannaye Black Beauty, mama Prince amaze n'ayogera amazima agambye nze munnaye kuva mbuto wange nnina olutwe, kuva mbuto wange banjogerako nti era munnaye ne Mr. Cocktail, Mr. Bindeeba olwankona bwe bati bwepaba era namugambirawo munnange musajja wattu kimanye nti ogenda kuvumibwa ne munnange oba onjagala ebivumo byange byonna bino ojja kukola ki ojja bigumira kuba mukwano nze kuva mbuto bwange banvuma ekintu kye neemanyiiko kimu kyokka nnina olutwe. Munnaye kavidiyo kalina maasawo ng'abyeyogera saagala mugambe nti munnange ate nteme omugambo naye nga sinaba kuba bino nanga mbikutuusaako mbadde nkusaba vidiyo eno gimpeleka like era nensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribe wano ku Buyinza ne Shasuvia nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekangayo kuba singa onyiga mu notification bell ate no subscribing ate no liking mukwano ekintu kiba kigenda kwekola bulungi nnyo nange manja funa ate amanya agabaleetera updates endala bwentyo munnange Ray-P bannaye ng'abantu basabula Ray-P bannanga asaana n'atasaana eyakayiga okwogera kasiru kugamba naye omusanga ageegeenya ng'ayogera ku Ray-P munnange twatulaawo ne twebuuza ne ddaada Ray-P si mukyala mubi kiwala kirabika bulungi bannange kyegombesa omuntu kwegamba tolina wookigaya kyana kiwala kyakola nekikola ki kyana kiwala kyakola nekikola era munnaye Mr. Cocktail omwami Bindeeba ye maama ayina ekintu ekyabala ayina ekintu ekyabala bannange gwe oguba muyembe oba gwe babeera bayita emboosera eyo tuveeyo nga twebuuza neddala kiki ekibala kivumya omwana bannange buli omu n'abeera nga amuyisa mukama katono nnyo bwe kati ne bakazimbulukusa ate abatali bajjaji bakuno ba social in-laws bannange mugenda suula omwana w'omukazi eddalu atandise n'okwogera ebitasaana bannange ye njogera ekindeke ki kanso ngenda baterako ka vidiyo maaso awo ate tweyongereyo nene munnange bulijjo abantu beebuuza naye omukyala Ray-P, mama Prince, Precious Remy, mukyala Cocktail bannange neddala nga tumusabudde nga tumuvumire naye ddala ono omusajja ono omwami we Cocktail ddala omusajja obugumu abujjawo okuva obutavaayo n'awolereza mukyala we munnange so omusajja bulijjo ekyama akimanyi munnange nga bakyekwana naye mugamba yesu okukwana era ondaba ndi kiwala kirungi ndi kimyula mu muyembe ndi mboosera naye munnange manya nnina olutwe nga bwe nabasuubiza kavidiyo kalina maaso awo saagala mugambe nti ate munnange wano ku Buyinza ne Shasuvia tutokomoka omugambo yes tugutokomoka naye tutokomoka mugambo nga tuguyinako obujulizi era kavidiyo nkalina mu maaso awo bambi kikazi kyattu bye biri ku sayidi ezeeyo bannange nga musabudde mwana muwala okujja nti gwe basoose okukyawa okujja nti bannange kyokka ate ebintu kyokka ate ekintu ekisinga oba ngambe kale okunneewuunyisa abantu abasinga okwogera oba abantu abasinga okomentinga munnange mukyala Bindeeba Nakitto yagamba mbu oba ng'obanoonyerezaako abasinga bonna bannakyeyombekedde bano abakyala ababeera eyo mu buzigo okitegeera naye mbu ate bano abakyala bo abafumba baleeri n'abaami baabwe bo tebakola ki tebabiriiko ebyo ebyokulingiriza Nakitto ebyokulingiriza Ray-P kw'otadde n'ani kw'otadde ne Mr. Bindeeba Mr. Cocktail bannange bibiri mu sayidi ezeeyo bane bajjaji bakuno ne batuuka ne bagamba kale munnange Ray-P kale munnaye Mr. Bindeeba ayina baganda baveeyo boogere ku ekino ekintu bannaye mukazi waabwe nga bamusabudde nnyo olwo nno beefuula abalumirirwa olwo bannange bajjaji bakuno olemwa munnange era Mr. Cocktail olwawulira ebyo n'akubirewo baganda be n'abagamba bannange temugeza ne mwogera ekintu kyonna kwani ku Ray-P kuba mukwano nze yaŋŋamba dde obuzibu bw'alina ate munnange bw'obuna obuzibu tabufunidde bukulu yabufuna kuva ng'akyali nsaba otwala omukisa guno eno okutegeeza abantu mwenna abalinga nze nga gwe buli w'obeera sometimes ate si mu bubi naye ng'olaba abantu olumu they overpoint you out you are just blessed beyond measures and people can't take it. Abantu tebaagala abantu bali blessed. So you are simply blessed beyond measures. And when you step in a place, entirely the whole place shakes. So you shake bottles. Okitegeera munyeenya emmeeza eziriko ebyokunywa. Let no one tell you nada. You are a threat.
You are a threat to everyone around you, and that is why they want to shake you. But to me, I am unshakable because I am God's chosen.